singa nzimba kalina bwe nzimba kalina neeva wansi waggulu negenda ng'egaziwa olwo mba nnyingidde mu ttaka eddala mu mateeka oba etteeka teririna werikwataganira ekibuuzo kitegerekese bulungi nnyo. Okusookera ddala njagala ndowooze nti okuzimba okwo kwokoze ofunye pulaani nga bagiyisizza, kubanga pulaani eyina obuwaayiro obutakkiriza muntu kuzimba puloti yonna. Tokkirizibwa kusukka ebitundu 40 ku 100 ebya puloti. Era tuyina kye tuyita building lines, nti ozimba okuva ku luwenda lw'ettaka e40 bweziti n'otamalayo n'otalwa ku luwenda. Ebyo naba birambika mu pulaani. Kati kwewala kuzimba kuyingira mu puloti ndala. Naye katusuubire nti pulaani baagiyisa. Pulaani tebayinza kugiyisa ebizimbe ebya waggulu nga biyingira mu puloti ndala. Nono kye tutambulye mu mbeera erowooza nti gwe ebya pulaani tobigendeddeeko. Awo osoose okumenya amateeka nti pulaani togigendeddeeko. Kakati tudde ku kibuuzo kyo, pulaani togigendeddeeko ozimbye. Etteeka ly'ettaka lirambika ettaka kiki? Ettaka lye lyonna nga bwe liri mu mpenda okukkirya wansi mu kigero ate n'okwambuka waggulu mu kigero. Kyentegeeza waggulu mu kigero nti tayinza gamba mbwe ennyonyi eyita oguteyita ku waggulu wa ttaka lyange. Obuwanvu obuyitamu ennyonyi awo si ttaka lyo. Naye obuwanvu bwonna obwambuka nga bw'osobola okuzimba kalina mwaliro gwa 40 mwaliro gwa 30 eryo ttaka lyo. Kaakati era mukirabye mu mateeka ga Condominium Act nti tusobola okugaba ekyapa ku mwaliro ogusooka n'aba n'ekyapa kye, omwaliro ogw'oku ttaka ground floor n'aba n'ekyapa, omwaliro ogw'okutaano kyapa kye, omwaliro ogw'omukaaga kyapa. Ekyo tugendera ku tteeka erya condominium. Kitegeeza nti bwe tusobola okugaba ebyapa nga tutambula mu bbanga, kitegeeza ebbanga liriko obwannannyini. Kaakati bw'ozimba ebintu byo ne bigenda era tubyabye oyagereza ku kalina naye oli ayinza okutazimba kalina n'asereka. Kaakati amabaati n'agasereka ne gagenda muki gagenda mu puloti ndala. Tubirabye ne ku nnyumba eza bbangalo. Eyo eba nsobi era obeera oyingidde mu ttaka ly'omulala. Era waddembe okutwala mu mbuga z'amateeka ng'akuvunaana trespass oba okuyingira mu ttaka lye, n'akuvunaana ebintu ebyo obijjeyo, n'akuvunaana ebbanga ly'obaddeyo omusasulemu kubanga obadde ng'alipangisa ku buwaze. So asobola okubala ebbanga ly'omaze ng'ekitundu kyo kiri mu ttaka lye. N'agamba onfiirizza ebintu bwe biti bingi nnyo. Era bw'aba awozezza bulungi kkooti esobola okumuliirira okulamula nti bamuliirire ensimbi n'ensimbi n'ensimbi. So kikulu nnyo okumanya nti ettaka lyo oba ettaka lya mulirwana lirye okwambuka waggulu. Edda bagamba okutuuka mu ggulu, kati iteeka balongoosa okwambuka okutuuka waggulu awali ekigero ky'osobola okukozesa. Kati ekisukka ekyo obwengula, ennyonyi eziyitayo, biki ebyo ate si bibyo. Naye byonna ebisobola okukozesa obwanvu mu bbanga busobola okukozesebwa n'okukka wansi ebbanga esobola okukozesebwa. Kuba mulaba abantu basima ttooyi fuuti 4. Kitegeeza asimye ttooyi ku ttaka lye. Ettaka lye libeera lirye n'okukkirya wansi ekigero ekimala n'okwambuka waggulu ekyo ekimala.